tubaanirizaako nate mu wiiki empya tubakulisizayo ddala mu wiiki eri enkadde gye twamaliriza era nga tukyali ku Pastor Biyungo tukyali ku ekyo kubanga munnange atwewaddeyo kubanga tubawa updates zonna ebyabagenze mu maaso erudde eyo yesterday twabawadde nga mami atuuka yalabiseeko ku church mu ssanyu eringi nga z'okwebaza Mukama era nga wabadde Thanksgiving wabadde no celebrate nga 15 years of existence FGM ebaddewo myaka 15 ekyo nakyo nga tulina kyebaliza Mukama because si kyangu agamu tegamalako na mwaka makanisa gengamba naye ffe tubanga tumalizeeko emyaka 15 why not twaki tubadde twebaza Mukama n'olwebyo ebirungi byatutuusizzaako wano nno Pastor Biyungo alaze abaana be bonna abamu temumanyi n'abaana ba Pastor Biyungo bonna 6 kids ng'ovudde ku balongo ayinayo abalala abaana 6 mulimu n'omuwala abaleeta balaganga ku muwala kati gwe lubeera beeziko eno video ogenda kuba obalaba bonna baana 6 abalaze wamu n'awongayo okuwongayo nno kwabadde ekinyusi ky'olunaku lwajjo because abaana bawongeddwayo mu maaso ga Mukama era nga ku baana kano kwabaddeko Joy Buyungo, Judith Buyungo ne Joanna Buyungo. Abo be baana abalongo abato betwogerako mu kaseera kano era nga ne kabuzaala Joseph Buyungo wamu ne kabuzaala omulala Josephine Buyungo bonna bawongeddwayo mu mikono gya Mukama Katonda olunaku orencha wali eri ku FGM wano wabaddewo n'okusala cake bannange ekyabadde erinze mbagambye ekintabuli temwerabira ne Pastor Dani yabaddeyo Pastor Dani Mugerwa yabadde yalidinze okubuulira yawadde obubaka olunaku olw'eggulo era naye yalabiseeko ne Naalongo kwegamba bannaalongo beefuze omukolo wali Naalongo wano Saalongo wali Naalongo wano ng'olina kwawula nti ngamba Saalongo gundi togamba bugambye ndi Saalongo because basaalongo babadde bangi mu kizimbe era byonna ngenda kuba mbikuwira ddala but for now kiriza nkulage nga mu kaseera nga bawongayo abaana nga Pastor Biyungo atwanjulira abaana be bonna era olabe n'okulaba ebya cake byonna we byabaddeyo video gye ngenda okulekera mu kaseera kano era nsaba Mukama Katonda akunkumire akuwa omukisa obeere bulungi oweeraba ebyokwogera bingi naye twebaza Mukama mu byonna nabagamba nti mukyala wange wakubwatuka kati ebbanga lyamaze nga talabika yeebazibwe Mukama yeebazibwe amina nze byange ebigambo si bingi ndi muntu wa bigambo bitonotono bambi naye nga neebaza Mukama ku lwa mwenna siina kye njagamba naye nga okusinga mu byonna nze ngamba kivudde ewaka ne kikulukutira ne mu buweereza lwa nsonga abaana bange mutabani wange omukulu Brian wono bagumiikiriza mukyala wadde obujulizi n'agamba nti babadde bawagizi gyali babadde wakati w'ebigambo nga byetoolola wonna tewalabikangayo waka wange ebigambo byonna bimenya maama waabwe ate ne maama yennyini abadde mukyala ayimirira eri abaana oluusi oyinza kiyita ekyangu naye tebakiyita kyangu okujja mu musajja ng'alina abaana 6 ono yasooka jangu nze kamba kulage ono ye wookubiri jangu ono ye wookusatu jangu ono ye wookuna jangu ono ye wookutaano jangu ono ye w'omukaaga kati ono yali akyali ddala muwala naye n'alera omwana nga tewaliwo nakwekaanya ne wataliwo nakola kutya kati eggulu we limukubako abasatu tekiri mu kikolimo twebaza Katonda ku lwa famire yaffe njala kusaba abasumba tufukamire wansi musumba Babula akulembere Saala mutugololeko emikono omwana ono asooka kati muddeene mabega tuddeeno kati mwe muli bakulu bannange asooka bamuyita Joanna Buyungo
addako Pastor Linda bamuyita asooka Joanna Buyungo tukuwonga wansi omukono gwa Mukama. Addako Joy Buyungo tukuwonga wansi omusaayi gwa Yesu. Ali asembayo Judith Buyungo tukuwonga wansi omusaayi gwa Yesu. Nange omusajja kabazaala Buyungo Joseph tukuwonga musaayi gwa Yesu. We tumuzadde naye Josephine Buyungo. Kale katufukamire Mukama atwekise. Kale golola emikono gyo. Katonda weyongere wano. Tubasitule ffe kennyini. Mubasitule. Brian kwatako. Wasarongo wali. Soko lindeko. Salongo. Kale gole emikono gyo. Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ogulumizibwe ku Namulondo yennene. Kano ke kaseera ka Mukama akatuufu, ebiro ebituufu nga bituuse. Bano abaana baweereza abo tubawonga wansi w'omukono gwa Mukama, kubajja mu ndagaano zonna ez'obuwonge mu nnyumba ya kitaabwe ne maama. Lwaleero tubayingiza mu ndagaano ya Katonda, era neekuza, era neewanirira, era ne bafuula abakyala bagenda okuweereza Katonda. Bano baana babaweereza bafukibwako amafuta olunaku lwaleero okukulira mu mbala ya Katonda, okuweereza Katonda, okutegeera Katonda. Kitaffe tubakwasiza olunaku lwaleero, tulina ekigambo kimu, twala obuyinza. Weebale mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Weebale Yesu. Waliwo n'omusinza ali mu kusinza. Kale zongere nga za Yesu, zongere nga za Yesu. Tugenda mu special songs. Zongere nga za Yesu. Lindako. Musumbanisha. Youth choir nga bwe lina ekituuti. Youth choir nga bwe lina ekituuti. Okutereezaamu katono, ekisiibo ky'ebisa kyali mu gwa kusatu, tekyali mu gwa mukaaga. Ebisa yatandika bifuna mu gwa kusatu, kyova olaba alayisa abaana basatu mu linnya eryani? Erya Yesu. Kati tugenda mu mazina. Tulina ensonga ey'okujaguza, tulina ensonga ey'okuzinira Katonda. Basebe ne banyabo, tulina ensonga ennene nga gwe wawonye dda. Kanjogere n'aba online church, wawonye dda.